ku lunaku lw'okuziika tewalina kubaawo mmere. Simanyi bamuwulira. Emmere veewuwo ng'olidde. Bino bya nange musajja ono elelele wolololo elelele. Tonjogerako mulimba nnyo. Musajja mulungi nnyo ng'ayogera Amaanyi mubanja sente zange. Ali muwoza musajja mulungi nnyo kubanga yezibikidde ebbanja lyange. Ayogera mulungi nga yaganye okusonda sente ezinzija mu ddwaliro mpone. Oli wali mu kufa kwange ulaganga bw'olumiddwa ennyo osasula emmere yonna. Musente zonna ezinaaba ez'emmere muzikuŋŋaanyanga ne muziwa maama wange bw'aba waali nga tansoose kufa. Mujjanga n'ebyokulya byammwe saagala kamanyiira ako ne mugula emmere n'ebooga ku mukolo naye ng'omuntu abadde anoonya ne renti n'abula. Gundi zaakamanyiro sikaagala. Bw'oba tosobola kunsanga n'ongulako kyentunda noga nti katukuwagire gambye yadde obuugi mulye emmere eggulo limu kubamba gambye inze bwe mubanga temutuukiriza amateeka gange obukofiira bwe mwereesaleesa mmwe baseeka mmwe waliwo akola ekiraamo ekitaliwo tukimenyawo omenyangawo ekyango oba gwaddirira nabbi mbigere. Omenyangawo ekyango oba gwaddira nabbi mbigere. Nkugambye musooka kugulanga eka namba wengendo ziikibwa eka. Sifuddeeyo oba mugiguze eŋŋoma oba mugiguze luweero oba sifaayo. Nziikibwa mu bifo bibiri. Nziikibwa kumpi ne bajjajja bange we baali. Manya we bali. Nina bajjajja babiri be mmanyi. Abazaala kitange. Siziikibwa ku kijja kipya. Bwe kibanga ekijja kipya nga tekuli bajjajjange kirina kuba kyange specifically ng'ettaka lyange liguliddwa ku lwange. Bwe mbanga omugagga Amisi Kigundu akyaliwo nga musoose okufa nga si yansoose nga waali mugendanga nga mumaze okulaba ettaka mugendo digula mugendanga n'abawa ssente eka namba mugendangayo n'abawa ssente ajazibawo kubanga nze ndi mu ttaka ebbeeyi y'ettaka yonna ngimanyi nakaseke manye ebbeeyi yaayo miliyoni 8 kali we naabanga maaso nfudde maaso eyo zijja kubeeramu miliyoni nga 15 10 kali ne amu ajja kuba yeeyongeddeko nnyo obugagga njagala yeeka emu weeti njagala aboogezi aba basatu ku lunaku lwennyini tino lwe lunaku buli omu lwakuŋŋaanye muziike Godfather kubanga temusobola kubanga mwenna abali ku live eno mugenda kufa nga nze nkyaliwo wa kizibu tomanya naye kizibu naye tomanya kisoboka. Okisegeera saagala byabufuzi mu kufa kwange ebyo ebiwozi by'ababajja bye bajja ne boogera ogenda byogerere wa nnyoko saagala byabufuzi mu kufa kwange saagala byabufuzi mu kufa kwange. I repeat speech njagalawo ntono nnyo ku lunaku lw'okunziika teri kulya muvange wammwe nga mulidde
muvange wammwe nga mulidde ekyoto kizikira kiro nga ndi waziikibwa nkya saagalawo buugi ate ndi wa 10 mwine siibawo mwine okukimanya nti saagala speech saagala kulya mmere saagalawo byabufuzi people power maanyi g'abantu gende wannyoko gye gabeera amaanyi g'abantu si wange me am a man who stands on his word gende wannyoko gy'obonyumiza people power ze sikufa kwange oba nfudde ki saagala mboziza byabufuzi ku mufu bwena amanyi nti ekikuleeta kwogera byabufuzi sigalayo tojja kusinikira mannyo wali ku mulambo gwange bagambe yayogedde genda oyogerere wuwo mwonoonye okuziika juzi mwakuwa amajambere mu kuziika gundi jakana ebyo ku mufu ndi wali bantadde wali eno muli mu kuba ngumi nja kusituka nkuba omuntu yenna amenyanga amateeka ago ndigenda naye uwe munju nenjibeeramu nenjimulemya omuntu yenna alimenya etteeka eryo ndisituka naye nengenda naye munju nenjimulemya ize nyumba ze muwulira nti mulimu omulambo munju abagenyi bayingira mbalaba omulambo bwe twebaka tulaba omulambo bwe twebaka tulaba gundi ayitawo bwe njokola nze nja kwewayalinga nga nkyali mulamu saagala kufanza nyirweko ate kiki simanyi bagambe okwewayalinga sikimanyi I'm a spiritualist nze muntu ajjanjaba omuntu nga mutunuulidde butunuulizibwe nti ne mugamba olire ebirooto ebi 3 nga bitera okuddiriŋŋana n'abimbuulira ne mugamba kati genda onoonye kino onoonye ne kino bw'obifuna okubiri genda obikozese bodi ne bodi nakubira kugamba badde nsaba nkutereko ka 50 awo ofune kuunywako kati wayalingi nzimanyi ez'Ekiganda Gojabita katemba simanya gaza prince ojoja nyire kufa kwe gobola abandi ni mokusaaga yewe mugera ni mudda kumufuna afa namwogera okuva kumacha muwogera mwinobeerawo nga musirise mpaka sawa 10 ez'okuziika babuloga benaremu ono yaddako sirabayogera kubanze I know bwoba sigotta abantu lwaki bwe bafa osanyuka abatta abantu bovumirira naye ate afa gwosanyukira then there is a trend causing a panic mu bantu in the admiration of political seats. Atenze alinteeka ku list nja kunoonya famire yo ali musinikira ku bantu ebinnyo alinteeka ku list yo making sure nti waleka famire Uganda alinteeka ku list o making sure nti waleka famire Uganda tojja kunkolerako content yoyo Ibula yakulema kati wefumba geno omunoonyo mugambe badde nkusaba oyogere ebigambo 2 ku Godfather 2 webiti just musaba oyogere ebigambo ebi 2 byokka webiti muwe akakadde ka sente 1 million
bwakifulumyanga omanyi mwagala buli muntu nga byakola abiteka ku media nayogera sibe tuli nabagambye whenever you attack people nga the attack is not planned ubera weretera bizibu zisasira abantu abadda kulumbuye ne bawana ategeera ati abagenda okufa mwali mukyegendereza nti lumbuye ayina ekipapula kyabeera asomanga mwe mulina obwo obuzunguzungu bwayogera lumbuye tamanyi na kuwandiika lumbuye tamanyi kusoma bamu briefing olunaku lulamba n'asoma n'abikkula mwali mukyegendereza kati ayina abantu bakwatagana nabo straight be bakubira abantu amasimu ne lumbuye kennyini abakubira nze I have had people lumbuye bakubira nga babyogera no yajati ku Ruthumu yakyogerako tilumbuye yamukubirako zo kwange tasinikirako binnyo tasobola kusinikirako gannyoge bwana mu blockinga. I used to communicate to him recently mu past years naye kati tosobola kungamba nti gwe omanyi gwe baddako okubba nongamba tomanyi babbi era tokwatagana nabo gundi yeyo galawo bwotagalawo oyo n'agenda n'omulala then you are connected and you are one person gwe munnamawulire zinawulirako ku Ruthumu oyo naye ng'akyogera nti lumbuye yamukubirako essimu simanya n'amugamba wololololo lumbuye bw'omuwa time ezo essimu nsubira bazikubirako ikuyisima kyovola ayisima abadde tandise okwekontradictinga ng'agezaako abengadde eri abantu mmutwala nga comedian alinteka ku list omekenga nga sure nti toyina family Uganda nja kubira abaana b'emiggo bisiriwaliranga ku balala otugambye gundi yasse abantu meeting yatula simanya ku gundi ate no maana otugamba gundi gwaddako kali gwamutegedde otya meeting wajibaddemu bantu bawanga bo buli batuula omanye byabadde mu meeting eyo ne batebuuza ani atambuza information eno gitujjamu bwe batuula abasatu n'omanya bwe batuula ababiri n'omanya bwe batuula 10 n'omanya era bo tebakimanyanga nti gundi yatambuza ebiva mu ffe nze mbabuulidde mugende musinikire ku balala ebinnyo nze anaasinikirako ebinnyo by'abafu waliwo oguvubuka gulina ekitwe kiringanga ekyembizi y'omunsiko simanya bakiyita simwe simanya biki kiri eyo kiri awo kinyankole simanyi nabanyankole engeri gye batandikamu blogging bino ebintu si byabanyankole ate mwegendereze nnyo abantu abo nze mbabuulira kino ekintu asikirumamu westerners tebavuganya gavumenti mu lwatu westerners okujjawo nga tobabeeramu nga tobalaba they have no longer standing hatred mu bulamu bwabwe gwe njagala ombuulireyo abawesterna b'omanyi ewammwe ku kyalo nga beewalana okumala omwaka nga tebakwatagana ngaffe abaganda tugamba nti famire yagundi n'eyagundi ezo zo zaayawukana abanyankole beewalanira nsonga nga ya wiiki 2 3 mwezi ne bikomaawo naye nosanga oli nga yeeyita na munyarwanda nosanga ono simanya asiibwe nga ayefuula awagira ennyo Bobi Wine mwegendereze those idiots omunyankole talina mpalana ya lubeerera ekyo ekintu kiri mu butonde bwabwe ne bw'obeera ggwe tebalina mpalana ya lubeerera kakati waliwo ebintu wano
ngaba kubiba wakuona nze nabagamba ndi mulekerawo okwataakinga abantu nga babayina akontalo omuntu awulira obusungu nakola ekintu nga wallahi teryamutumye nga teryamutumye nawulira obusungu nakulonda nakola ekintu kubanga osekeredde okufa kwa taata we osekeredde okufa kwa maama we omuwalampi omukubidde omulimu ogwonoonye kwanza muri wempulira obusungu nerabanga singa lumbuye yandi kumpi ogwo guvubuka sima gwa simu nga singa gwandi kumpi ogana oli obusungu noganda ye muri no owuliranga singa bakikuwa wekiti no kisibira mu ruumu kati engeri gy'owuliramu ku muntu omu n'omulala agiwulira. A situation causes the ability. Embeera ekuleetera obusobozi. Omwana omuto abeera awo ng'ayeebase n'omukangisa kkapa emuyigiriza okwavula etandika okuyaayaana n'ayiga okwavula ng'abadde tamanyi n'ayiga okwavula kati omuntu osobola omuleetera obusungu kyovula waliwo omusawo gwe bayita ogwa manisirota bago bayita okutta omuntu mu butale bugenderevu omuntu osobola omukoleetera embeera eyingiramu omutima gw'abadde tayina. Omukazi weeseseza ku bbaawe ng'oli mukazi munne n'atandika okunoonya gye batunda asidi naye nga si mutemu naye muli ekiyingiramu ekitandika okumupika nekimuka muyiire asidi muyiire amazzi agookya amala gakuyiira then nekimuta n'alyoka adda mu mbeera za bulijjo tikoze kyaki. Omulamuzi n'amugamba sabayo kyosaba nga sinnakusalira ekitiibwa kikikolangako sirina buzibu ku muntu ezabanzakire ekitiibwa ng'obulamu bwakomawo mu real life naye nga waliwo embeera eyamuleetera obusobozi. A situation can cause the ability. Yali yeewamba wano okufaayo kwatuuka ng'omupiira gweguliwa ayinaje omupiira guliwa otaddemu aguni nekatereera otaddemu guni neetereeramu neguddamu negugwamu omukka wagusiba ekiraka juzi negugwamu omukka gwe tofaayo bw'oba otaddemu akatima agenda oguleete naye singa enkya injijja okugijja mu parking nga omupiira gutudde genda ogireete omuki saakuwadde sente zigenda ogula akatima ejjo sebo omulabe balumba mulumbe bw'omutta buba bunafu abantu balowooza mu ndowooza ya njawulo endowooza y'abantu eyawukana gw'ojja kulowooza nti buli omu alowooza nga ggwe naye si buli omu nti alowooza nga ggwe si buli omu nti ategeera nga ggwe izo omuntu bwanyiiza twawukana kompulitire siddamu mmunyega kompulitire kalate waliyo omulala anyiiga n'afunya n'ebikonde n'akulumba n'alwana waliwo anyiiga n'ayagala okukutomera ng'ajja kusanga akutomere waliwo anyiiga n'ayagala nga abantu banjawulo si buli omuntu yatondebwa ku ggwe kubanga Katonda mulimbe yatonda mu bbumba nga likonye mulimbe yatonda mu bbumba nga liweddewo ne babeera bampi nnyo mulimbe yasooka okufumba ne babeera beeru mulimu abeerabira mu kyokero ne basiriira ne baddugala nga ffe abaddugavu kati obwongo bwafuna omuliro gwa njawulo tebusobola kubeera bwe bumu tebusobola kubeera bwe bumu obwo obwongo bwafuna omulimo
omuliro gwanjawulo kali buli muntu ayina entegeera yiye buli muntu ayina embeera zize emmere omuntu gyalidde waka ekozinga kinene nnyo ku ntegeera ye obulamu omuntu bwayitamu emirimu omuntu gyakola zimane tunulira kyali wange Isima nga yeewuunya nnyo okuba nti Katonda amujjukidde muleti 50s ndowooza okisegeera kuleti 50s nga amujjukidde nga waliwo ebintu bambi ebimusanyula n'asanyuka bantu banjagala olaba bantu nga kimusanyula naye ate nze tekinsanyula naye nange oyinza okwesanga nga we natuukira mu myaka gya Isima nga nange kinsanyula okisegeera nze okunjagala kw'abantu sina ngeri gye ngenda kuddaawo nga yemu abantu banjagala kambaviire naye mbagambye bye mbagambye mubikwate nze mbagambye alimenya etteeka lyange mu kuziika ajja kumpulira Isima was 44 ate Isima naye Isima mbale namuwadde ku magezi ag'okuzaala we ekintu kibadde kimukyankalanya nnyo ate nga mukimuvuma ne mumulangira ekibadde kisumbuwa Isima ono obutazaalira ddala nga tuggyeko biri kubanga abasawo bangi bakusobola okugamba nti ina low sperm count naye ng'ozaala nze ndabye ku bantu bangi nnyo abatazaala naye ng'abasawo babagamba tetulaba buzibu we buva buli kimu kiri nnomo Isima abadde yeetaaga nnyo era abantu abali mu mbeera za Isima mwina okukwana abawala abakyali 20, 19, 18, 21 mwina okukwana abawala abo abakyali ne bano abawala olwedde abali mu media abawala olwedde abamanyi okunyirira abo tasobola kuzaalira abo bazibu nnyo omwe bakako n'asobola ottoka yenna naggwerera naye nga tagambye nako yadde nti olubuto lugezza emmere nga takulimbye nako nti nyina olubuto lw'emmere okisegeera ebirowoozo by'obutazaala Isima abadde si kyekiri awo ennyo nti kimusumbuwa naye kimusumbuye nga mubadde mumuvuma bamasiikini mmwe mulinga embizzi mubadde mumuvuma enkya n'eggulo kati mwefuula abamulumiriddwa ennyo mubadde muvuma Isima ne muleeta n'okunywa enjagala muleeta n'onnywa omwenge n'avaako n'ajja mu kamera n'avuma abantu mubadde muvuma Isima nimumukolera live mbizzi mmwe muvuddeko obuzibu mmwe abadde bavuma Isima mulinga embizzi mmwe muvuddeko obuzibu obuleetedde Isima depression n'atuuka n'okuvuma nga bakama be kuba Isima mulimu lwabadde akola entalo n'omubuuza ne Isima kiki entalo z'abantu abo nga zisusse eno eri Godfather sonyiwana ye ngenda kweddako ekibiki nolaba nga akomyewo in sense nga bw'aba talina kirimuliko abannomu naye ndowooza abadde azuuka ssaawa nga 10 mu buliri n'abeera omwo n'alowooza n'adda ku ssimu kuba abadde abeera nnyo ku ssimu nnyo
nnyo nga sawa bina ayina okukebera n'alaba what's trending, what's going on, what's trending, nga kizibu nnyo okubeerawo nga tali ku ssimu, ng'abeera nnyo ku ssimu. Kali lwasanga waliwo kana akazeeyi kasajja kakulu obutazaala bolololo nga mumuvuma n'alowooza baabakolera ekyokubasanyusa, n'agamba banzireko ku sayidi yaaba simanyi mugiyita sayidi y'abantu. Abantu nze siri muntu mulinga embizi, mu sayidi y'abantu ali ku sayidi y'abantu olinga embizi. Sayidi y'abantu bebaani, nze siri muntu. Mwani yabagamba nti buli muntu alina kutegeera nga ggwe. Embeera kunyigiriza si enyigiriza abalala, kubanga lw'ofunye ekyokulya waliwo akiyiye. Nze sobola kugamba muntu mbu wansekeredde nga neekoonye. Ekigo kisesa. Omuntu bw'aserera n'agwa b'eggaali n'emukuba, weekwekako ebbali n'oseka. Ne tulina embwa zisekera mu lujjudde weekwekako ebbali wali n'oseka, kuba ye ekigo omuntu bw'aserera n'agwa kisesa. Osege singa sa Amisi kuba nti abadde abudaabuda Isima, kuba Amisi abadde yaggulirawo Isima. Amisi abadde yaggulirawo Isima. Isima abadde talina appointment na Amisi Kigundu ng'ayitawo buyisi. Ebizibu bye byonna nga ne waba yakaabye ekizibu leero, ekirala ne kijja enkeera addukirawo. Ekizibu kye ng'agende wa Amisi, Amisi n'amubudaabuda, Amisi nga Amisi yatayisima mu mbeera zonna. Isima ne bwano na leero akakadde enkya n'akomawo n'ano n'ataano nga Amisi waali. Kati ekyo ekintu kibadde kigumya nnyo Isima nnyo. Naye singa tewaaliwo muntu abudaabuda Isima, kuba bano abantu abalala be tulina bano bambayite baki, bakubeererawo bubeerezi leero nabo balina ebizibu ebibatwala olulala. Ne bimutwala. Zimbalina tunoolya Isima ne musengejja ne mmanya ekizibu kye. Sijokingira ku Isima. Isima ne bw'ebeera nsobi ng'omukubira essimu n'omugamba Isima tokola nnyo kino. Kuba abantu bonna balina emotions. Abantu bonna balina emotions. Buli muntu anyiiga. Osembuwa omwana owuwo gw'ozaala n'omusumbwa ekivaamu n'akuba kayina n'akuluma n'obusungu n'amala n'akaaba. Omutuusiza ku kisenge ekikuluma. Okisegeera? So buli muntu alina emotions ze. Isima abadde yeggalira n'akaaba namu. Isima abadde muntu akuze mu myaka. Ng'ekigambo kimu kimuyisa bubi. Isima mu bulamu obwa bulijjo nga talina kikuba kyabadde atadde ku mutwe. Isima abadde muntu mugonvu nnyo, muntu mulamu nnyo. Naye z'embizzi ezo muziga basecurity alert nga zimukubira amasimu ezo ziwambize ezo. I don't know why police teteeka ssente mu kunoonya abantu bano ebweru. Lwaki amawanga amalala go gakikola? Amawanga amalala togasinikirako binnyongo osinziira bweru. Kagame yakyogera n'agamba you will not hide in another country and pose as an enemy of Rwanda and you think we shall give you life to continue. Abawenjayo
kubanga abantu abasinga mwana mugera ne mudda ku bantu mwadda wano ku full figure ni mwogerera full figure ni mumuzaza mukana kali akalinganga akasiringanyi ni mulemera ku full figure buli TV mumuchaza nasirika nengamba ono mukazi bwatabe mugumu enchaba jja musanga yetuze enchaba jja musanga yetuze naye full figure ali mugumu nga mugumu naruyitamu eventually nakwata akeita katata ke ko mwana we nakateeka ekayina okubeera ataka akana bongero kasiba keta agane kavaayo ne bakasalira basuubira kali kakajali kulimandi oba bakasalira abala bayigireko. Don't put people in depressions. Don't put people in depressions. I disagree. Zeyembizi yajja ne manyire simachi ibula. Kijja kitandikirizo kundeetaka ebimwa byacho. Kisibako ebintu yakwata manyina. Kibiki baze wange baje uwonga gwani. Gwengani. Ne bangamba no. Tukwate bonna bali mu ka group ako tubateke ku keseji tujibagobereko okumala emyaka ngeji nga bali ku keseji. Nemba gamba no. Those were advising me. Nemba gamba what we need to do. We need to carry this as a surgical operation. Tukwate ono yeka awere nembe ne issue ye. Wale nayongera mba TikTok abatono naye twabaleta in a disguise bavunaniwe ku musango naye ate nga statement zaabwe zibeera zirumiriza ibula kuba gwe balabako video eyo omayiche bayita suspect naye ate nga is a witness to the complainant in a disguise nemmolepusa tacha asobola kuddamu kummanyira kunjogerako yadda akagambo bwe kati yadda akati ni wekati bwe yatuka nabyewakana ne bamubuuza tewali malobozi muyomu yatya naga kati oyogera otya ebintu nokera ku macha n'obyewakana. Bana abantu abakubira amasimu baba security alert nga they are not of credible source. Inze oyo wambi zirumbuye yakubaka simu nga wendi ebiserebe nali cyali muguwa dalu nga ndiko yo Bobi Wine emagere nga wendi kuluna kuleba kwata Bobi Wine okumusibire uwe ku nomination lumbuye yakubira yali selected Devi gwe yakubire simu nga bali mukunoonya Bobi Wine mbumugambe bagenda kumutta walogo bawadde empiso simanya jja mukubire mu motoka afe simanya bichi bagenda kumutira mu motoka mbumugamba ave mu motoka agende kati selected Devi esimu yajiddusa agitwala wa Lubongo ya Mr. President tekyagambye Bobi Wine ave mu motoka Lubongo ya yasindika busindisi simu era kyovola balumbuye tayagalira ddala Lubongo ya Lubongo yatakiririza mu propaganda wa Lumbuye tamwagalira na kodda la Lubongo ya tayagalira kodda la Lumbuye yasindika busindizaga oyo na ave wane propaganda we. I hate that man. Take away his propaganda n'abagoba ne simu n'agibagobya kuba yali wao. Bobi Wine ngata fanga ngale bamukuba mpiso kali zine embizi zikutomeza zikubire simu manyi waliwo group they have called me several times. They use American numbers and they call you manyi waliwo abantu bagala causing panic kakati abantu abo bogo basanga bichi naye bagala nnyo
bagala nnyo okutagetinga abantu abanaakozinga gundi shoko biki kakati abantu abo ololo kaliwe bakubira ngotandika panikinga botandika panikinga bize ngotandika okuloza obanzire eri abantu kuba n'abantu edde bakuvuma ize nvuma ku blocking period najja nani wano ku social media najja nani wano ku social media wado wani kemenambe teri gwe najja naye wano ku social media omuntu asobola okunkubira essimu mmanya omuntu ono kwavudde okungamba ekintu nkirowooza mmanya tikino kiva wano bw'abeera nga gavumenti yebadde yakoye isima nabugwere sigo wandise mere simu kati leta n'omuntu ali mu simu tomumanyi esimu eri mu Zaina nabugwere bamugwere bamuki alina esimu gy'otamanyi na nannyiniyo kimanyi esobola okuleetera ebizibu nga tamanyi mannya mweri ali Zaina yani Zaina yani Sebu Zaina olunaku lwali wandiisa enamba lwali wandisiza omuntu line endala bajja kuweereza message ku simu kuno ng'eraga nti owandisiza line eki kitegeeza line eri gyawandisiza singa oli anaakola ekikolobero zino zonna line bajja zinoonya beera ne line ng'omanyi nannyiniyo nga n'embeera zo zimanyi gwekkiriza weeraba ze nkuteeddeko zimala genda bwegenda ozirekebereko nabo gwere Zaino jazira